Wakyaliwo obunafu bw'amaanyi okuva mu bekikwatako mu kulwanyisa ebijingiri n'ebicupuli ebyefuza akatale ensangi zino. Kiviirako bannayuganda bangi okufiirwa olw'ebyo bataddemu ensimbi so nga n'abalala bangi balwadde. Bwe kituuka ku balimi bangi baguze eddagala effu bwe batyo ne baba nga bakolera bwereere. Olwaleero waliwo ekikwekweto ekikoleddwa mu Wakiso okulwanyisa omuze guno. Do you have receipts to show where you picked that seed from? Abantu babiri abagambibwa okuba nga batunda eddagala saako n'ensigo enfu bakwatiddwa. No, I got it from Container Village because by the time I bought these seeds, a trucker was parked in the Container Village. So I was there shopping chemicals. So realizing that maybe seeds were a bit cheap. What may I will say? We are going to take the ones which do not have labels, and you will move with us. You will help police in tracing the source of that seed. Show me the label from Erimu ku ddagala minisitule egamba nti lyabulabe ery'ebirime lisangiddwa nga nalo litundibwa saako ne lyaggwako. Ananyini duka linatunda ensigo eno tugenda mukwala tumutwale ku poliisi then mutwale mu kooti tulabe era operation zino zigenda mu maaso. Ensonga eno ebadde ku mwanja nnyo Minisita Vincent Ssempijja bw'asisinkanye abakungu mu minisitule gy'akulira olwaleero namalere ku kitabo ekikwatagana n'okwekkenneenya ebirime. Oba okozesa eddagala lino ekisookera ddala olina okusoma ku container akakebe n'olaba endagiriro ey'okukozesa eddagala eryo. Tufune ba inspectors abalala ku contract nabo baje bongereze ku ba inspectors be tulina okutwala ekintu kino mu maaso. Minisita ategeezezza wajja kubeera okukwatagana mu bitongole ebyenjawulo okulwanyisa eddagala ly'ebirime ejjingirire. Abantu beekazaakaza ababbi bali mu kwekaza ate babbi batemu bali mu kutta abantu baleeta ebintu mu Uganda titutegedde n'egyo biva atudde wali waatudde mu nsiko n'ateekako made in China bijja n'okuba tibiva na China. Olupapula lwaleeta olulaga nti biva China ebigambo ebiriko nti ebijimusa bino birimu amaanyi bwegati tubitadde mu byuma byaffe ag'amaanyi tigalinamu. Waliwo n'ekiteeso ekya buli muntu atunda eddagala ly'ebirime n'ebisolo okubeera n'obuyigiriza obutakka wansi wa dipulooma. Kati tukitadde mu regulation ejo nti abajja kuba nga baregisteringa okudiringa mu bino at least okusoma kube kweyongeddeko waggulu. Obuyivu bw'abatunda eddagala ery'ebirime n'ensigo buve ku olevu bugenda at least ku dipulooma mu by'ebyobulimi ng'oli alina dipulooma kubanga bw'obanga olina dipulooma kiba kitegeeza osobola bulungi okusoma instructions. Twogeddeko n'abantu abatunda eddagala ly'ebirime ne batubuulira endowooza zaabwe ku buti eddagala lijingirire gye lisaana okulwanyisibwamu. Ekiyinza okukolebwa biri bintu nga bibiri. Ekisookera ddala nti minisitule yandibadde eteekamu amaanyi agasukka ku gabadde eteekamu ku labels zeewa abakozi b'ensigo nga blue labels. Zino nga baziteeka ku certified seed oba ensigo ekakasiddwa minisitule okutundibwa eri abantu. Bino bijjidde nga n'eddagala effu erikozesebwa abantu nabo lyeyongedde katale nga n'eryakasembayo lirya hepatitis B. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungezi.